tubanga amawulire mabi nnyo nyinyi ddala. Nja kusaba Senga Sebbanga tunayita Amoti yennyini kwogera. Senga Sebbanga mu ddakiika emu tukozese obudde butini tusobole okubanga tuva wano mangu kubanga olunaku lw'olwenkya emaaso zibadde zikyagenda mu maaso twanguwe mu speed awo Jacob ndowooza ne yaddeko. Amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga kitalo nnyo kitalo ddala. Nze muyita musomesa wange director wange be batuzimba okututuusa bannange omutulabidde nti omuntu tojja buzzi wabula baako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi. So kitalo nnyo kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Bontwe. Katusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera mu kitiibwa. Kuva twafunye amawulire nakaakati gye kinaawunzikira tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna. Jacob mbalamusizaako bannyabo ne basebo. Kyannaku nnyo nti omugole ow'enkya aviiriddwako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda okurepresentinga eri ensi. Era nensaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno tegenda kukoma kuyamba tegenda kukoma kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi. Omugenzi bwe twogera essaawa zino ali mu Amerika bateekateeka engeri gy'ayinza okuba nga adda era wonjogerera wano agenda kuba yeetaaga $2.2 ejja dola okuba nti omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubadde tutuna kujja mu press conference nsoose kwogeraku n'Amoti ne mubuuza Amoti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega otegese ki ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kikamu tikyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku olw'enkya ayinamu omutema gwagenda okukeeramu kyokkwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu ati yaffe bakaba basinga ebiseera ebisinga obungi generation eno eriwo temunaamutegera temumanyi. Y'omu ku basajja abaali radio presenter DJ akoze ebintu bingi. So omubiri gwe Mukama Katonda wanaba kutuyambe okukomawo wano kinaaviira ku mmwe abanajja ku show y'olunaku lw'enkya. So nkusaba yonna gy'oli jangu olunaku lw'enkya show eggulawo saa 12 paka gyeneekoma tusobola okuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe Mukama Katonda amuwumbuze mirembe. Saawa eno tugendako nga tuvudde ku mugole Edi Kigere bonna nga baakola bonna ebbanga ddene ndowooza tusooke Kayibanda kubanga Kayibanda nabo baludde mu ati ono ebbanga. So Kayibanda yogerako eri bannayuganda. Bannayuganda bannange mwenna naddala bannange betufaananya emirimu njagala balamusa ŋŋambye nti Mukama yeebazibwe. Amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda chairman w'abalundi bonna mu Uganda era nga nze chairman w'emiswaswangule ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange ate nga nze president w'abali b'embizi ate nga naye agirya kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna naye kitalo nnyo. Naye kisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amoti ngenda kuwa surprise. Tewaliwo surprise esinga era atuwadde surprise shonga yankya n'afa. It's a surprise. There is so many different surprises. Kati atuwadde surprise. Abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi. Naye nze badde nsaba bannayuganda mwenna mutubeereddewo emirundi mingi. Olunaku lw'enkya ne bubanga obadde tuli wakujja kale jangu ku lwekyo. Era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugu tusobole okulaba nga mmese tumujja mu Amerika ate tumuleete. Era badde nsaba comedian mwenna bannakatemba mwenna tuoganazingeyo
engeri gye tunarisiivinga bode ya Messi ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo. Kyembadde nsaba bannayuganda kubanga enkya kiri kuffe ate enkya kijja kubeera kuki ate nammwe ebibatuukako era ne tubeerawo. Naffe mutuyambe tuviiriddwako ku liigi waffe. Kyekyo kyokka Amoti kyembadde nsaba tunone Messi ku kisaawe kubanga tetugenda kuddamu kumulaba. Bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde. Naye mbasaba bannayuganda Amoti kati yamanyi kyaliko ddala nga sho yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwe gatyo. Mujje enkya Amoti tumuzzeemu amaanyi. Oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amoti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana ng'olina shenkya ne bakubulira nti badde waakoze eki ate nga yakugambye ti ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo. Ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama Messi ebitagenda bulungi nsaba Mukama amusaasire. Ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda yakola buli kimu kyonna. Nsabye Mukama omusaasire ku lwekyo omwoyo gwe oguteeka awawali emyewo egigenda okwesiimira. Totuteera Messi mu geyeena Mukama muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki naffe tujja. Byo bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagiza Amoti. Mujje mutukubagize fena tujja kubeerawo nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Ed Kigere amanya bampita Ed Kigere balamusiza bannayuganda mwenna abali eyo buli omu gyasinzidde tulaba mawulire siga ssanyu eyo terwakedde ng'ennaku endala tuviiriddwako muganda waffe Messi ennaku tetutambulidde bulungi naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa bigwa buki bugwi. Kitusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amoti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu. So mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya wabaddewo ababuzaabuzi babagamba ku kino ekiguddewo oba ebaayo bateebeeyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola. Mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana ne message kitukwatako ng'amalula direct. Obusobozi nabwo si bwe bungi n'abasobodde okubaako obwengeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubwetaaga omuntu omulambo guli wala guli mu Amerika tukiri wakati. Mbakoowodde mwenna bibyange. Saawa katuyite omugole nannyini mukolo olunaku olw'enkya abeeko byayogera eri bannayuganda bonna abali mutulabira mu nguudo ez'enjawulo. ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize nkiddamu ekiroga nti nzize kuba bagenda okumpa ssente wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo oyagaliza comedy oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso ate na kino ekintu ekituguddeko ekyokufa buli muntu kikola kimukwatako. Nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakoowa kutwagala era nga tusobola yagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuguddeko ekintu ky'okufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nti naku zimwe zibe zitingenda kufa buli muntu naaba nga akola ki wabula kigwa bugwi. Era ne message okungamba nti tugenda kusurprisinga nja kusurprisinga era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa Control of a sudden ate nga mpulira amawulire bangamba nti Messi akoze ki era ne mbantu abasoose okumbikira bangi basakamatte abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri gye nabazzeemu nadde manyi nti yalwali bambindi ebintu byo social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwali lwa views sibazzeemu bulungi nkuvumye sakamatte nga era nsikkiriza ng'era bwebimanyi naye maze nenzikiriza ekiguddewo
naye era buli omu nga amaguma kubangira still sheno bwebeerawo kuba n'essente ze batwetaaza nga ajja kubwa bagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukibuweereze bali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Mmese Mpiro Nicholas tulabe nga bambi akomawo azikirwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale. Show yekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwowudde ne Kayibanda bagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulo mukko tikibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiro ti mukibe Kayibanda bw'omuwera akazinda lo watandikira loolo yonna gy'omuwadde ye watandikira kubanga kyali ekyo omuswaswangulu omukulu. Famire nsaba famire ya Mpirwe, famire abaana be, baganda be, bazadde be mbagumya bagume kubanga ffenna lyekkubo era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas Mukama aguwummuze agulamuze ekisa. Omukulu kiri gyamaze bannayuganda tubagamba ekintu kimu shoji eri olunaku olw'enkya geti zijagulawo saa 12 okuyingira $5,000 VIP $10,000 table $3 ate ewaliwo niye $5,000 5 zongerako kali nti kubeerako obwana kuliko masaaji okubeerako obwala obukumasaaji nga n'obulenzi obulenzi bukwasaganya bakyala kuba buli muntu bulwaseka buli muntu mulwaseka agamba afuna akabengo biki tebula sheeyo n'ambulensi weziri tugambye bantu badde bankubira amasimu linanga nti Amoti omukazi wange kati gigi nemyezi 9 tannasumulukka naye ngenda muleeta nkakasa ajja sumulukkirayo komedi ebabibanga byamagero mbabona ebyamagero si gwe gusoose nga bazaalira mu show zaffe neggaba waliyo omukyala era yazaalira akaana ke yakatuuma amalulu oba awulidde so mujje mutukubagize mujje mutunaazeeko ennaku kuba lyekkubo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo kuba at the end of the day akasente kakulu keetaagisibwa bannayuganda abali eri ebulaaya gye bali nabo ngera mugimanyi sente y'ebulaaya si nyangu yakolera saawa busaawa mpolampola onoga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu watubayamba nabo nabo beyamba tulabe nga Mmese bambi akola ki akomezebwawo wano. So tweyanza bannamawulire tubagambye show ya lunaku lwankya teri kulanga kulala mu mbeera yonna eriwo mujje mutunaazeeko ennaku tiketi $5,000 $10,000 $3,500,000 kuuma showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda Manufacturers Association parking mweri security eri ggulugulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaaze ku industry ennaku n'Amoti mukwano gwe gaadi naye ebbanga ddene kuba kati padde bitama yamugendako ate yali wano wuno Mmese Bontwe naye agenze kati n'Amoti tujje tumunaazeeko ennaku sikubanga naye agenda ate ebweru kona ayinza ogenda nasaba nti agendemu ejjuba oba South Africa kwakananga naye afiiriddeeyo so tujje tumunaazeeko ennaku n'emyaka gyatusanyusiza bannayuganda mingi gwayagala ebyokumanya byonna ebisingawo ku bya tiketi egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 0779 880 339 n'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye $5,000 gya ordinary kuliko kyekirala nti waliwo ne possibility y'okuteekawo ebibaasi bya Wakula ennume nga sho oluggwa kibaasi ekikutwala paka waka nitukwirako ne$5,000 ez'akatogo oleme kutema mulanga mwate sendana zimadde mu kivu nakyo tuli mu kukiteesaako wano so Kalyango jangu 5 gyo nokakasa ogenda kukola ki ajafunako balance kale so bane tuyanzege bannayuganda abali kusanyuka TV gega amawulire getuleese so lunaku lwankya tweteeketeeke ndowooza tufune na lunaku lukulu kubanga mu mbeera eri wakati mu industry jjajja wa comedy ate afiiriddwa ate era bwe baali wamu nga era batambuza ekintu kino afudde tetumusiimye by the way tusiima ono ye anamanya ngenda kusaba omukulu Kayibanda
ne bannamawulire mwenna buli omu gyali wali awo twekwate wamu Kayibanda otuwe essaala makona leeta omukono. Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Yakobo ne Isaaka, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, yegwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukuleke ofuge. Yegwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amooti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka gino 25 nti gabadde magezi ge, naye badde talenti gye wamuwa. Bangi nnyo abaali etaaza okubeera nga Amooti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mese Bontwe agenze, tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa show y'enkya. Nsaba Kitange omulungi Mukama akadde kane essaawa zino owe bannayuganda ssente, tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku show ya Amooti nti sirina ssente. Nsabye Kitange omulungi Mukama buli muntu yenna eyalabye akalangu, eyalabye posita, eyawulidde ku show eyo, Kitange taata tulanze ekimala ku ma TV ne ku ma radio naye tekimala. Kati gwe tandika okulanga show eyo mu mitima gy'abantu. Wabeerewo ne bowalula obuwaluzi nga babadde tebaagala. Wabeerewo engendo z'osazaamu, wabeerewo embaga z'osazaamu n'okwanjula babisazeemu bajje twebaza Amooti, tusiima Amooti, tuleme kusiimanga abantu nga bagenza omukisa. Tukyagulina nti Amooti akyali mulamu. Mese singa abadde mulamu twali musiimi ne tumwebaza, naye kati agenze. Naye tusigazza Amooti. Bannayuganda mwenna Mukama nkusaba taata ekiro kya leero essaawa eno kati abantu batandika okufuna ssente ezinaasasula ab'emiliyoni 5, ate buli muntu yenna agenda okujja ku show ya Amooti Mukama tavaawo n'ekisiraani naye aveewo n'omukisa. N'abanajja n'ebisiraani baveewo n'omukisa. N'abanajja nga tebalina ansa baddeyo ne ansa. Kitange omulungi Mukama nga bwe bagenda okukwata ssente ne basasula, nabwe bwe babanga bakwata ssente nga bazibakwasa mu ngalo zaabwe. Abalina zi bizinesi, abalina amaduuka, abalina bye batunda. Leka alina omuntu ettaka lyatunda nga lyagaana ajje mu show ya Amooti addeyo nga abaligula bazze in the name of Jesus. Amen. So naye lwessaala eyo tweyanziza nnyo, tweyanze bannamawulire olw'okujja olunaku luno. Amawulire gano gabadde twakamala press conference weekend olwokubiri, naye olaba kabadde ka short notice. Mutwagadde nnyo nga bannabitonde tetuba. Yes. Baby Hammer akalinga ka box ako. Kuba nzijukira nange we nali nakajjanga sinabagula motoka yange eri yasooka. Nga Mese tuvuganye jukira twatambulanga nnyo mu activations kati yali ali department eyo ya promotions. Kati nga tugenda mu activations ezo tugenda okuweereza emipiira mu mabaala ag'enjawulo mu bifo eby'enjawulo kati nga yanvugako osegera yes nga yanvuga mu mbeera yonna. So yali mukwano gwange Mese yansembeza naye katono nnyo kwabo batwabo kudyamu katono emabega kwezi we najja ku Super FM company Mese yafuuka mukwano gwange ow'omunda nga bw'omanyi omuntu ng'avudde mu kyalo ngaze Kampala kozi wava waffe Mityana nava Mityana omuntu afunamu okusoomooza kituufu okusoomoza kuba kungi oze Kampala kuba nali sijjangayo simanyi kibuga kitambula kitya radio gyenzeeko nnene mbadde ku yaffe ey'omu kyalo ebintu entambula gye mubitambuza si bye bino so nga buli kintu kyonna olina kuba oyiga kiyige Mese ye muntu eyasooka okunyaniriza era nga buli wenfunamuko embeera erabika okubeera nga ennemeredde olumu twatulanga wano mu compound bagenda mu program aze kuba yajjanga olumu gwe womityana oliwa ne tusooka tutula wano marketing ne twejerega kati jukira yalinga ayagala nnyo okusiba akapapula kati nga nze muwa amapeesa kibi nnyo yalinga ayagala nnyo okusiba vyane ejo bankubye ne mugakonzi wabadde ku kiggwe nataddemu ebiri gyange naye bagikubye osegeera najja kati nondera yawo ne muga tulina okale kick off kano nga ne waba mu program mugamba Mese kati nze jukira ebiseera bye nali nkola updates ez'akawungeezi 10 nga bo bakola kasenda n'abu ne mazzi kati nga muga soko jegwe waliwo ka live in play kakano jamu tusooke tukole ssente ez'akabiya mu mbeera yonna so nga
tunyumya mu mbeera eyo Bambi. olw'okuba Mese twali ba mukwano waliwo ne twatuulako ko naye ne tufuna ne ku kirowoozo tugende ku Buganda Royal olw'omukwano ogwo tugende tufuneyo koosi gye tuba tusoma naye nga byalinga bya Lwali Katemba era twagenda by that time principal yaliwo nawulya baamukyusa ku Buganda Royal ne tuka mu office nze ne Mese babiri ne tumugamba tuzze twagala koosi n'agamba mwagala kusoma koosi ki by that time ne tumugamba oba tusome biki kati Mese kyava agamba mbeera ey'okusaagira naga mwinawo koosi ey'okuyigiriza okusala enviiri ku Buganda Royal principal n'agamba ey'okusala enviiri n'agamba okusala enviiri nga gw'osala busazi nga kyoyize eyinza okuba si koosi ngangazi naye nakyo kisobola okugiramu n'agezaako okutunyonyola ne batutwala ne batulambuza naye nga of course factory bwe twagala okusomera nga musingamu bawala era bwe twatuka Mese naga okyo kati wano Vianney tusome wano tulina okusomera wano tusome era ndowooza abamu ku mukwano gwaffe kati nga butwaddako wano tumugaa fedde tumaze n'okwewandiisa ku Buganda Royal tugenda kusoma tugenda kusoma naye koosi gye tugenda okusoma yakusala nviiri osegera yakusala nviiri era in fact nze nabiva kuba byali bya Lwali nze ngamanyi byakusaaga naye mu kirasi tetwagendayo yes tetwagendayo tugende tusome okufuna lectures ezo naye Mese yo olwokuba ndowooza yakireeta mbeera ey'okusaaga aye nayagala akituukirize naga Vianney nze njagala nnyo njiga okusala enviiri nyina ekirubirira ky'okukola saaluuni kati nga by that time yali agerageranya ngera bwe tuba tunyumya anyumya ng'agamba kati nga bw'olaba Eddie Mutwe oyo abeera ne Bobi Wine bwe yali falingangako bwe yali falingako naga kati nga bw'olaba Eddie Mutwe njagala nange nkole saaluuni nga nange nsala enviiri nsobola okukola saaluuni Vianney naye nga nsala basereebu abo okimanyi bwe nkola saaluuni ntandikira na ku mukama waffe ng'olwagamba wona Lupita Sematimba aba ayina kusalira mu saaluuni yange nammwe Vianney nga mujja nga mbasala ate gwe Vianney bw'ojja bwe mba nsala mutwalo gwe nkugamba mpe emeka mpe esatu kubanga mba nkwenyigira nga nkimanyi bano bemmanyi mba mbanyigamba kubisaamu naye nga bya Lwali era waliwo okukoneka saaluuni awo wansi n'agenda wano we twasaliranga yes awo twasaliranga n'atandika okuba ng'ayiga nimugamba koze kitegeza nga yali serious yes nimugamba kitegeza Mese ekintu kiri kyokutwaga tugende mu Buganda Royal tukole koosi y'okusala enviiri waliyo kitegeeza naye nga byonna byajjiranga mbeera yakola ki ya mukwano ogwo olw'okuba twabeeranga friendly nnyo so n'okutambula twatambulanga mu bifo bingi nze Mese yanjigiriza Kampala bambi nali Kampala ekibuga sikimanyi n'antwala Entebbe naga Vianney kati gyatugende wano osegera nakutwala mu bifo ebyenjawulo nakulaga abantu ab'enjawulo nga takukweka mu mbeera yo n'olw'omukwano ogwo gwe yayina so nange ate namweyabizanga nnyo nga bw'ofuna ekisoomooza ng'omwebuuzaako nga Mese kino kiri bwe kiti nkoze ntya ng'akutuuza ng'omuzadde ng'ate olwo muva mubiri mu katemba oli ng'amuteeka wabbali ng'ate atandika okukubulira naga Vianney olina kutambula bw'oti olina kukola bw'oti abantu olina kwogera nabo bw'oti ono bw'ajja bw'ati olina muddamu bw'oti ono bw'ajja bw'ati olina mukwata bw'ati kati ye style ya Mese so ne mwagala nnyo he was my deep friend Mese Bontwe so kyannumye nnyo kakati amawulire ag'okufa ogafuna budde ki kati amawulire ag'okufa engeri gye nyinyuka ekiro twade tunyumiza naye of course nga mulamu nga toyinza kirowooza mbadde ntera okuzuukuka leetimu olwokuba nti oba onnyuse leeti nzuukuse essaawa nga 4 ez'okumakya bwe nzuukuse ne neeteekateeka of course nengola engoye zange then ne ŋŋenda mu bathroom okunaaba then kati bwe nvuddeyo nga bw'omanyi ebiseera ebisinga essimu zino ndowooza zaatujjira nnyo olina kukebera ku simu kati mbadde nyina ezimu ku stories nayogeddeko kati we mbadde mu buliri ku makya nyumizaako ne muganda wange Kimera Stuart ku WhatsApp ne tuwayamu koodo bye tubadde twogera then kati nenvaako naye waliwo baka bwe mulekeddeko ng'alina okunziramu kati bwe nvudde mu kinaabiro ngamba oba Stuart tabanga yanzizeemu nenkeberako nga tannaba kunziramu nenkivaako kati waliwo mukwano gwe nga bwe gambye nti Mese olw'okuba twali ba mukwano yayagala nnyo ndowooza nange ngende mu Amerika waliwo naawo ndowooza period we yatuuka nga baserebu bangi nnyo bagenda Patrick Mujuka bakatongole baani kati kyava nga olaba abantu Vianney bajja abantu balaba bagenda ebweru abantu bagenda ebweru sente ze Uganda teziwera osegera jangu tukole sente ne muka Mese mpulira ndi mu mativu wano wendi ndi mu mativu ndi mu mativu
mukama wange ansasula bulungi okusinzira ku bwetaavu n'ebyendaba bye nnina mpulya nga ndi mumativu so nenkivaako era in fact ndowooza like yali yanyiigamukko kuba tubadde tumaze n'ebbanga okuddamu katono emabega era kwezi n'abo batulaba mbadde maze ebbanga nga soogera na Messi ku WhatsApp naye nalowooza nti oba yanyiiga olw'okuba nagaana ndowooza processing eŋŋende naye ayinza okuba tiyakitwala bubi katonda anansaasira nenze nalaba nga yakyogeranga mu mbeera yakola ki yakusaaga nga comedian oli wakatemba kati tubadde tumaze ebbanga until yesterday twazeemu okwogera era kyekisinza okunkaabya amaziga amangi nti why tekyandibaddewo kale wakiti nesoogera oba naye nembiwulira buwulizi naye twayogedde n'okuseka ne tuseka so kati kinkosezza nnyo mu bulamu era simanyi bwensigadde nga nze omuntu so kiri kyobuuziza nenkebera ku ssimu bwenkebedde ku ssimu nga tekuliko message zibadde ziri mu ssaawa nga 4 nga zibadde zigendereddemukko neddakika I can't recall the exact time kati wali omukwano gwe yamumpaako kolumu nga tukyanyumya emabega eri nga babeera bonna eyo gyabadde abeera yes kati nga tuwayamu man obadde yanjigiriza olumerikolo wagwan man udendea nga twogera olumerikolo aude Ghana kati nga naye mudamu aude America nga twogera olumerikolo lwekiyayi kati naye oli gayi ngaayogera nnyo accent ey'ekimerika kati gayi nga nanyumyako ko naye gayi mpa ku namba ey'essimu so era gayi oyo in fact y'omu ku abo ababaddewo nga Messi afa abaddewo so yampereza message nanga hey Vianney your friend is gone ninga akonze my friend is gone niwe buza nti ani ati so natekawo Messi is dead so mbadde nesibye tawulo negwa nentuula wansi nenkaaba bambi kitalo nnyo so mbadde sobola kikkiriza nga sisobola kwezi nga sisobola so amawulire awe gatandikidde okusaasaanamu Messi abadde yakamala mu America ebbanga ki Messi yagenda 22 abadde amaze emyaka 2 yagenda 22 mu mwezi gwali gwa mwenda bwemanga sirabidde gwa mwenda gwa 10 2 kubanga ayanjula mukyala we mu mwezi ogwokubiri that very year 22 twayanjula wano mu kitunzi so in that process yali atandise kubanga ndowooza olwokuba yali mukwano gwange nze yaŋŋambako nanga Vianney no nyabalekawo ŋŋende nyina ekirowoozo ky'okgenda naye nga ndowooza nga konze Messi tutuva waka wano we wali sente n'olumu ne twegereka nako ko waliwo wetwali ne twegereka ne muga Messi waliyo mu Amerika kikyotaakola waliyo emyaka gyonna ki ekikuzaayo tubeere wano tukole kati kyeva mugani mga kati Messi ogenda genda mutoolo ondekerani ogenda kundekerani nangamba atofayo ojja kubeerawo naye yali yaŋŋambako that process era agenda okutuuka okukola emikolo egy'okwanjula nze nga nkimanyi is going so bwatyo ono akugambye Messi kiki ekimujje mu bulamu bw'ensi agambye hatataaka omutima gwesibye negwabika omutima gwesibye zoba bakyankala naawo ne bagezaako n'okuba ba ambulance ejendooza bamudduse mu ddwaliro ekitasobose ekitegeeza tebamutusiza na mu ddwaliro fiiridde awo waka kitalo nnyo bannange ekya Messi so ge mawulire ago mukulu kwezi aga Messi mawulire si malungi mawulire mabi ate era tetuyinza ganenyeza muntu yenna ate wali gwoyinza kinenyeza nteekateeka yakatonda Mukama yagaba era yajjawo naye kyetugamba nti nno munnaffe afudde akyali mwana muto famire ye abaana be ebimu kwezi ku bye nayigira ku Messi
kwaba batulaba yakinjigiriza nnyo. First time ogende wa Messe ekitende era yanvuga mwaka akamotoka ka baby hammer ne tugenda ewuwe yali agenda kundaga baana be Messe kyenyinza okujulira mu bulamu kino nkiwaako obujulizi n'abala bonna bajja kunjulira abaddeko ne Messe Crossery waliwo abamumanyi nnyo naye nze akabanga ke nabeera naye Messe abadde ayagala nnyo abaana be kituufu ne mukyala we abadde ayagala nnyo abaana be ekyomukyala nyinza obutakyogera naye ng'ekigambo kimu bibiri Messe abadde ayagala nnyo abaana be kwegamba abadde strivinga for the best okulaba nti abaana be babeera bulungi ekyangana nga vyane omukyala osobola omwagala naye ate guli musaayi nangamba abaana bo baagalanga nnyo ekyo yakinjigiriza Messe abadde ayagala nnyo abaana be era simanyi how abaana bo bagenda kusigala ewatali ddadi waabwe babadde bamwagala nnyo ate nga naye abaagala nnyo. Kiki ekisinza okutwala baserebu ebweru kubanga baserebu bangi otunira Katongole Patrick Omujuka John Mark Seggawa Farida Namulindwa Keizi Kakalamu bangi kiki ekisinga okutwala baserebu ebweru nga tekonolako babadde bafuna ssente kikwewuunyisa oyinza obutamanya nnyo kikitwala baserebu bweru okujjako yenga yennyini gwobuuza nomuganya kiki ekikututte ebweru nakikunnyonnyola kuba ndi mumativu nnyo nti bwe mba nnyina kyenfuna nga nsobola okibajetingira obulungi nekinyimirizaawo ne famire yange n'abo abandipendingirako siina nsonga lwaki mba ngenda ebweru naye wayinza okubeerawo oba oliawo ensonga eziri behind buli muntu kwezi tuli wano naawe ebirubirirwa birala ku byange nze ndi mumativu nakkakana obubaka bwa parliament bwe bwannema nenzikakkanira ddala pozi wesimba nawo emirundi ebiri ekasande nze nakkakkana era mukama kyaleeta kyekyo kyogenda nakyo naye mbunne by'okulubirira ebinene yes ne era ekyo nakyo nandowooza kiva mu mbeera nga bwe nkugambye kwezi nti buli muntu alina ebirooto bye yes nti nze nyina ebirooto byange njagala nkole kino njagala nkole kino njagala nkole kino njagala nkole kino nze nzijukiramu bwe nali nga nve waffe Mityana okujja wano nga wonale bandeese najja nyina target osegeera ninga nti yes ngenze e Kampala ngenda kukola emyaka bwegiti kubanga sijja kufiira njagala kugula ploti njagala kuzimbamu ennyumba business njagala setting a business njagala abaana bange basome osegeera njagala mukyala wange abeere bulungi n'ebirala njagala abazadde bange babeere bulungi baganda bange babeere kwegamba obeera n'ebiruubirirwa kati oyinza okuba bw'otuuka ne bitajja bulungi bw'ofuna waazi w'ogamba nti wano nno bwe nkuba wano akajje ate ebiruubirirwa byange biri bye najja nabyo oba ebirooto byange najja nabyo biyinza okutuukirira kibola nti abantu abamu bakola ki bagenda abalala babeerako ne pressures endala ezibabeerako osegeera ogenda okulaba kwezi afuna emitwalo 2 pakyakulabirako naye nga mu expenditure ye yakakadde n'agamba n'abeeranga ku mitwalo 2 buli lunaku sijja kuvaayo kanziruke ngende wala wensobola okukola ki okufuna obukadde obubiri nsobola okubeera nga nfitinga mu kiki yes mu society eyo gyenkola ki yeneetaaga so ndowooza byemuku ebyo bisinga okutwala baserebu naye nze ndi mumativu nti wano ewaka walungi ne environment yennyini ewaka walungi teri kintu kwezi kwoyo atulaba essaawa eno kwezi media teriyo muntu gwe nyinza kuwa kirowoozo nze kabeere muganda wange kabeere mukyala wange kabeere baana bange sina gwe nyinza kuwa kirowoozo nti manyi situkagenda ebweru okole nze manyi tusobola okufightinga wano wennyini tusobola okwasolinga wano nobeera bulungi osobola okwasolinga wano nobeera bulungi no succeeding ate nobeera wakabi kubanga Messe yali yakubadde akajje yali yazimba amayumba omukyala muwasizza ate nga n'omulimu agulina naye ndowooza bino ebinyegenyege viyanejja tugende ebweru tukole ndowooza biyinza okuba nga byamuviirako kiyinza okuba tetumanyi kiruubirirwa kye kyali ki nekiyinza okuba kyali ekyo yes nti mulimu abantu abamu abagenda bwatuukayo kati nze nga bwe gambye nti Messe bwe yagenda
yagezaako nnyo okutwala nnyo nanga vya ne passport oyina kakati osegera kolabo wetege jangu tukole osegera singa nange nali munafu wa mutima bolo nandibadde nakola ki nandibadde nagenda nina muga konze mese leko family yange leko mukyala wange abaana bo leko obwana bwange ngende nga sibalabako nzo lunaku okuziba nga sirabye ku mwana wange kiba kizibu ebyo bimwera ku bitta abantu abagenda okuba ebyo nemmere sigirya osegera just n'okwogera obwogezi naye osegera yes nti abaana baine waliwo ate oyo gwe mbasogeddeko naye mu lunaku omutima owulya nga gukutujja siba na mirembe nange nakitabani kyange osegere siba na bwe mbasogedde nakyo sibeera bulungi so kati nze nyina omwana wange omuwala omu osegere akaana kange akakawala kati bwe mbasogedde naye towulira mirembe kati mwana muwala naye gwolabira omwana omuwala ng'ate amanya ge muwadde ga kirenzi wamuwa ga kirenzi gange evia ne junior kasule ne mwana muwala bannange kati mwagala nnyo bwe mbasogedde naye olina abaana bameka sobola kulya nina abaana babiri kale bubaka ki bwowa bannayuganda naddala abali ebweru n'abali kuno abalowooza okugenda okukuba ebyeyo kubanga enteekateeka ez'okuzza omulambo ezo zote zinaba kutunulwamu tetumanyi kiki kiriwo tetumanyi kubanga biyinza okukalubamu oluusi ne twetaaga naffe bannayuganda mikwano gya mmese okubaako contribution birime kubeera ngaebyawa kanso wa mary omulambo ne gumalayo mwezi mulamba kyensuubira nti no bajja tukolamu omulimu bajja tumobilizinga tulabe nga turaizinga ssente ezeetagisa ye nga mmese ayinza okuba nga tazinduba nga famire nga tebazirina naye ffe mikwano gye ndowooza waliwo omuganda we alex ndowooza yalabika okuba nga yali mu nteekateeka ali wano uganda yes ali wano muganda wamese bamuyita alex yes so era manyi ndowooza ajja kubeera ng'abuulira abantu program nga bweneetambula then okuzza omulambo gwe then kumalumbe tugenda kubeerawa mu mbeera ebyokuzika byonna ndowooza yalina okubeera ng'afulumya programu eyo naye obaka bungambye mpe eri abo abatulaba mwenna abali ku Quest Media bannayuganda abalubirirwa okugenda ebweru nja kuwayo ndowooza ka statement kamu kenzija okukootinga pulezidenti waffe ow'eggwanga alina ku mukolo gumu gwe yabaddeko n'agamba bannayuganda nti muve mu kuwagira Arsenal, Man U, Smile Barcelona zaani tudde mu kulaakulanya ki Uganda tudde mu kulaakulanya eggwanga nina okukkiriza kwezi n'oyo atulaba nti emirimu weegiri wano emirimu weegiri giyinza okuba tegitumala naye weegiri kubanga sofa abakozi ba gavumenti abatali mu private sector gavumenti yo erina emirimu emitwalo 40 naye private sector yisinga okwemployinga abantu kati nga gwe oli wano ku Super FM so nze just kyenyina okusaba bannayuganda basooke babeere bamativu tusooke tunoonye emirimu wano tukole kwezi siba mumativu nnyo nga ndi ku mawanga ng'olese famire yo n'enganda z'ewaka n'ogenda ku mawanga okujjako nga biganye wano okujjako nga oli ku last kye bayita last resort noga nti bannaye kati ndi ku kisembayo naye owulira abaana kwezi abatunda n'ebintu oli nagamba nti atunze ettaka poloti atunze ennyumba n'agenda ebweru nze nyina mukwano gwange omu gwe sijja kwogera wano yagenda ebweru eyo n'akuba ekyeyo emyaka 2 ne bwe yali agenda yatunda ebimu ku bintu ne bwe yali agenda yansabayoko ne kasente